Disitulikiti okuli Bundibujjo, Buduuda ne Bulambuli zisinze okukosebwa enkuba eviiriddeko amataba era ng'abantu abasoba 30 be baakafa. Ebitundu by'eggwanga ebirala nabyo tebiwonye enkuba eno efudde emba abakugu mu nteebereza y'obudde gye bagamba nti yakutonya okutuuka mu mwezi gwa January omwaka ogujja. Olwaleero Paalamenti bw'etudde amyuka Sipiika Jacob Oulanyah asoose kusaba ababaka okusirika okumala eddakiika nnamba okungubagira abantu abafiiridde mu mataba. Oulanyah asabye gavumenti mu bwangu okukola ekisoboka okudduukirira abantu abakoseddwa enkuba eno. All our people in the low-lying areas are now under attack. People in the mountains are also under attack. We are about to have nowhere to go. So I insist that our response system should be on high alert to be able to rescue people so that we don't have so many deaths. Amyuka minisita w'ebyensimbi David Bahati wano wategeerezza Paalamenti nga n'ab'embeera bwe basobedde. We are only being overwhelmed by the situation, but we are up to the job. But I also agree that the structures in the district should be, because the center alone, if we don't receive information on time, we can't respond. Abaka bawadde gavumenti amagezi okusooka okusengula abantu okubajja mu nsozi nga tennaba kulowooza ku kyakubazimbira nnyumba ez'enkalakkalira. In Bulambuli and Bundibujjo and in Buduuda, these are places of mountains. The rains are here to stay. The only thing we can do now, urgently, is to find ways of relocating these people. I pray that the season we are in is better, that every parliamentary session, the key ministers of the affected areas, majorly health, disaster, and works should always be in the house to respond to these issues and should always give update. It would be good, and we plan that every week the Minister for Disaster Preparedness comes to update the House on how far we are going, because every day there is something happening, and every week government should be able to update the House. Ekyamazima abantu abali mu bifo ebibi ng'enkuba bwe yeeyongera beetaaga kujjuwayo mu sipiidi ya iriiri, awo kye tuyita gundi evacuation. Nga twonoonya entobazi, nga tugenda ne twonoonya emiti, nga tukola buli kimu kye tukola, naye ebyo bwe bijja bwe bikomawo damage yabyo bijja kutusasula bubi nnyo 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 nnyo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni naye ayisizza ekiwandiiko ku mukutu gu mbunabyalo ng'agamba nti embeera eno evudde ku bantu abasaanyaawo obutonde bw'ensi naddala entobazi. Habad Ziwa, NTV Akawungeezi.